Twalabyeko ku video gye watadde empya ya Rakeli ey'okumuta na buli kimu era mu comments banasomye mu comment section nga bagamba nti gwe omu oba oli awo ku bavubuka omukulu be yakozesa gwe bayita PDD ali mukomere essaawa eno ekyo kyogerako kidala ekiri mu comment section bannayuganda kye boogerako. Ekisooka tosobola kulwanyisa ndowooza y'abantu era tosaawakanya ndowooza y'abantu. Bwe balaba nga kyekirungi bagende bakikole oba bajje tukikole, naye baba nga balaba nti kibi tebakikola era babireke. Yamani sofa tosalwanisa buli omu ndowooza ye, buli omu alowooza bulala. Yamani kati be endowooza yaabwe bwe endowooza yaabwe kyebagamba naye ekituufu kyekiriwa gwe omu ku bo oba tebiri ebyo naawe wegase kubali tebiriyo omwana kyakunyonyodde kyankunyonyodde kyekyo tebiriyo naawe bantu bakulwanisa kyoga gwe tolina bakulwanisa. Buli omu wano ku nsi si bonna bonna nti bakwagala ekyo kyoli bepiti yasanga wapediki kanzimane gyewuwo kapiripiti ono mwana muto naye bwogenda mu comment section bagamba Illuminati atuuka ati awo y'omu bwe bakozesa ku myaka gye emito. Gwe nga maneja w'omuyimbi kapiripiti okyogerako ki brand yo abantu bagitanishinga mu ngeri eringa eyo nakyabakolera kwasobola siba buli omu ate naye kirala nti ndowooza nnyo gye nvudde newentuuse. Kapiripiti mu kuyimba buli muntu levo gyatuukako byebigambo byamwogerera. Kapiripiti bwe yali nga yakajja okuyimba bagamba nze kulwanisa munne Fresh Kid okitegeera era byebigambo ebyalingawo n'ebivumo bye baamuvumanga n'obutamanya kuyimba okitegeera. Tukola kiba tulina okukola kuba omukama ekuba yali ayaguliguddewo nga tulaze kye tulina okukola. Then bwe twatuuse wano eyinza oba sika success ne level gye tuliko era bagenda olaba ng'ebyo balina omwogerako. Osanga bwe tunaaba ate tutandise okuba show ennene zennyini nga bayinza omutegeka ye n'ayimba yekka n'ategeka ebisaawe nga biriko bwomu n'ayimba nga abayimbi abalaba ne bemulaba bajja kugamba Kapiripiti atukiikiridde era akoze eki era ayimba bulungi. Kati ekitegeeza bw'obakwata n'obasiba oba n'obakola obubi tusobola ate kufuna kiri ekigedde. Kati tubalinze okutwogerera obulungi nga tumaze obuwangula ekigedde kuba bennyini abali mu kwogera ebyo ebigambo bagenda okubanga boogera nti Kapiripiti atukiikiridde mu Amerika ekigedde. Kapiripiti akubye show mu Amerika najjuza ekisaawe obwomu okitegedde. Kati ekitegeeza bw'obatta essaawa eno oba n'obasiba tewali agenda kwogera. Kati fe tuli mu kukola bagiboogere kaseera kali okitegera ya buli kigambo ekitwogerwako nga kibi kituwa ekyokukola era kitwongeramu amaanyi n'okutulaga ensobi zaffe oba oli awo era bagamba nti Kapiripiti akola kino katumugamba nno okimanyi nti ekyo kibi oludde bakyogeddeko ye tukikolanga ne bw'oliba okuze noba tukyali nange kuba kati balinze kulaba ng'era okikola so kati okubaswaza tulina kukikola kwanze ndi mugumu esaano gavumenti ne bweva negamba ejja kukebera Kapiripiti ekitegeera. Lwaki manager video ino mwagikoze? Lwaki mwayimbidde Rakeli? Why this time? Abantu banyonyoleko kya bannayuganda bannaanyi akayimba mu ekintu mwakikwata bubi. Akayimba nyinza okuba nayimba kwa Rakeli n'akayimba kamiininga abantu bonna bonna. Kyogamba gwali otambuddeko ensi yonna n'olaba abantu we bali bantu bandi nnyo baziba bakolako ebyo ebintu byonna bye basiba kwa Rakeli era ndowooza n'otunulira wano e Uganda waliwo n'abantu abamu nga babasibira bwerere. So fa kano akayimba nyinza okuba nakayisa mu Rakeli naye nga kamiininga bonna bonna. Just kati kyogamba mwe Abannayuganda mulina obuzibu bwali mwagala nkayise direct mu Bannayuganda nze batuuka wano bansibe bo basike. So fa akayimba nakayimbira Rakeli era nga nsaba bamusonyiwe nera nga mulimu message endala eyitamu tinabeera abatalina kye bakoze nabo babasonyiwe. Just kabagezigezi kyolina omanya. Nekirala kitu kyenyinza okwogerako olw'oluyimba omukyala
bagamba alakeri alina emisango mingi bamuggulako naye ng'omusango ogusinga gwali gwa kabayasanyo oyo omukyala litanneetuuka gwe bagamba naye ekyemanyi obeera sereebu oba obeera owakabi bantu bangi abagala osembera gy'oli abalungi n'ababi osegeera especially ala nga boolaba obwo bwana obeera ku media bu tiktok awo buli excited n'abayimbi kati oba taba strict nnyo nobakkiriza ne bakutuukako osanga bakozeseza ensobi engeri emu yeeyo osegeera ne bagenda n'eri ne bakuyunga singa alakeri wasanga nga teyali wakabi ate famire y'omwana teyali buddeyo kuba yajja luvannyuma nnyo ng'ekyo kintu kyabaawo osegeera n'ekirala nti oluyimba olwo okugjawo ekibi ekyo eri omwana okuba omukyala gwe baakwata kati kitwale bwe tutyo yakula yakola ki yazaala si wekiri kati ekitegeeza bakuumira alakeri mu kkomera n'omwana ajja kubagamba nno oyo omusajja gwe baasiba yakwata maama ekigedde maama ye takimanyi nti naye kennyini aba aswala eri abaana be era akyaswala nnyo n'eri abaki abazzukulu singa alakeri aba akyali muki ng'akyali munda naye singa alakeri bamukwata ekyo kitu ne kivaawo babuli we bamuzza mu mawulire oba mu kkooti bibeera ensi yonna ebiraga kati webiraga naba n'abeera ku tv ne nga bagamba naye oyo omusajja yakolaki oyo omusajja alina omukazi gwe yakwata oluusi aba buyogano byogera oluusi ne bamentioninga n'erinnya ly'omukazi naye ng'atuddawo mu ntebe n'abaki n'abaana kati abaana bamutunuulira maama olaba okusala okubaawo naye singa asonyiyibwa abazzukulu bayinza okujja nga tebakimanyi kyaliwo kuba kiba kiwedde oba tebagenda kumuzza mu kkooti kukyogerako ne buli we bakizuukusa abaana bali beeyongera omumanya omusajja yakwata maama waabwe okitegeera kati ne maama n'ayongera okufuna okuswala bintu bingi ebitutuukako nga tusobola okuliyakitinga obubi naye olw'okukuuma erinnya lya bantu baffe twesalawo ne tubivaako kyogamba nze simanyi bantu bagogera kapiripiti nga enswala nobakwata netukwata n'omwana netumutwala mu kkooti neyemukebera nga tewali yali amukozesezza amalalo ga mama kapiripiti gali ibanda amalala okitegeera waliyo jjajjaawe eyazaala mama we waliyo ne anko waabwe omu kapiripiti alina baganda be bembeera nabo abali abawera 8 ate abakulu abali myaka 23 abawala okitegeera nga mama waabwe omu bamuyita Sofia mami wa kapiripiti yafa azaala ne Sofia waali okitegeera kyogamba obwo obujulizi bwonna tebuliiwo kujja kukwata muntu oyo muteekayo n'abantu nonna ne bavaayo ne jjajja n'avaayo n'amalala ne tugalaga kapiripiti se yabatta olowooza obujulizi obwo tebuliiwo taata wa kapiripiti yafa nga kapiripiti muto era ne kapiripiti ayizibwa tamanyi na taata we ne bamuziika wa Jinja wadde tetumanyi oba bamuziika tetumanyi binnya byabwe ebiri tugezaako nnoonya kikyagaanye nti naye obujulizi tebukola ki tebubula okitegeera so kati kyogamba nti nze siina bemanyi nga manyi ne we basula tyasobola ogenda ne bakwata ne mbateekayo nabeera ekyokulabirako ensi yonna nolwaki tukivaako kapiripiti basobola ovaayo ne bamwogerera ebigambo bamwogeredde ensi naye tayimuka kwolereza kapiripiti naye ate kapiripiti lwayimuse n'akwata omuntu omu n'amusiba ensi nefuukira kapiripiti pulobulemu talina empisa embi era asiba bannansi ffe twasalawo okwetikka ekibi kubali babeera abalungi toyanza